mission number 2 ya Elias Lukwago. Mubadde mukimanyi enkulaakulana ya Kampala Elias Lukwago yabadde agirinnyako. Nkiddamu muyina ebintu bye mutamanyi abagamba sirina maanyi naye nga road mayor buli kisanja ebisanja bisatu. Mukimanyi nti enkulaakulana ya Kampala Elias Lukwago yabadde agiremesa. Njagala mbabuulire the real fact about the battle eyaliwo wakati wa Jennifer Musisi ne Elias Lukwago. Eyaleeta Elias Lukwago kutandika complaininga ku Jennifer Musisi wa Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Naye nga Elias Lukwago yeekwese mu kikookolo nti yalwanirira muntu. Ono Jennifer Musisi gwajja ku luguudo, gwajja ku nguudo. Njagala mutunulie enguudo za Kampala okuva Jennifer Musisi Makula lwe yavaako. Tukkiriza. Lwaki Jennifer Musisi yagira mu tteeke egobaganya abantu kyali bwe kiti Museveni tayagala abantu especially banna Uganda tabaagala. Jennifer Musisi okusobola okukola bye yali alina okukola yali alina okuteekawo kikateni oba ekikookolo okusiba Museveni ekiwaanyi nti naye Jennifer Musisi tayagala abantu asobola okukola mu kaseera akatono k'anaaba alinawo okubaako byakyusa mu kibuga Kampala. Njagala mujjukire enguudo okuli Buganda Road okuli oluguudo lw'Wandegeya n'okuli Kampala Road nti zaakolebwa Jennifer Musisi Semakula. Elias Lukwago njagala mumbulire oluguudo lwe yali akoze. Mulumbuulire mungambe te oluguudo bwe ruti because of KCCA Elias Lukwago yakola oluguudo olwo mulumbuulire lumu bwe ruti. Okitegere ekintu ekyo ebintu bino byatandika okulabisa Elias Lukwago era ekyaleetera battle wakati wa Jennifer Musisi ne Elias Lukwago kyali kyani alipotinga ku master waabwe wekyali Elias Lukwago nga yagala okukola direct report eri master waabwe Museveni. Okitegere ekintu ekyo ne Elias Lukwago abadde nga gy'atusiriwaza bano bagoba abantu muleka abatembeeyi naga Elias Lukwago kennyini yateekawo zi orders ezo mugende mu bakwate Elias Lukwago. Okitegere ekintu ekyo naye nga babatusiba ekikookolo. Okitegere batusiba ekikookolo. Njagala tujje mu mbuulire emyaka 15 Elias Lukwago gy'abaddewo mwala kigwe yali akoza kuwoza tebampa sente naye nga buli myaka 5 akomawo ne yeesimbawo ku bwa road mayor. Njagala mu mbuulire mwala gumu Elias Lukwago gwakoze mugumbuulire okujja kudda mu politics ow'ekisiru n'okubeerayo mu kooti mbuye atambulira mu kooti awoza misango of which emisango bagisalira ku simu basooka kwekubira simu tikati omulamuzi guno omusango osooka ogutereke paka we tuba tusemberedde akalulu ogusale n'afuna sympathy. Njagala mumbulye Jennifer Musisi ebbanga ettono lye yamalawo yes yatulugunya abantu ani yalekawo ekintu oba infrastructures ezigasa bannayuganda leero ku Elias Lukwago ne Jennifer Musisi. Elias Lukwago we yalabanga Jennifer Musisi amulabisa mu bantu ebyo yali atandise okukola Elias Lukwago yagenda kennyini n'alipoting ewa Museveni Jennifer Musisi ebintu bye yali atandise okukola. Okitegere ekintu ekyo era ekyabaleetera olutalo wakati we Elias Lukwago ne Jennifer Musisi. Mbagambye Jennifer Musisi yali agoba abantu kuteekawo kikateni okulaga Museveni naye tayagala abantu asobole okukola byakola mu kabanga akatono nnyo wabula yalwanyisibwa Elias Lukwago eyamuforcinga into resignation Elias Lukwago. Era omukazi oyo kudduka for her life yadduka paka mu America. Why? Elias Lukwago omuntu atayagala Museveni amulwanyisize ebbanga lyonna lyazze ng'alwanyisa simanyi rule of law ng'alwanyisa simanyi bikyabirwanirira. Museveni lwaki ye taforcinga Elias Lukwago mu exile ng'ate nga tulaba Elias Lukwago tali protected kumanyiga abantu no tali kumanyiga abantu. Okitegera ekintu ekyo Jennifer Musisi Makula gwenjogera ku gwe tukyaliko yatandika gundi eyakatale k'Ewandege yaako era yagobawo abantu awo tukkirize tuganira yagobawo abantu n'abazimbira akatale ako. Elias Lukwago criticism njagala muzijjukire Elias Lukwago ziyateeka akatale ako njagala muzijjukire akatale ako kali ku mutindo gwa nsi yonna. Sente nyingi nye zivudde mu World Bank nga zisanctioningwa nga zitamu KCCA awo nga munnayuganda tozimanyako. Elias Lukwago njagala oveeyo nnyonnyole munnayuganda ku miliyoni 600 World Bank ziyatuwadde ez'okukompensating abantu b'omu Kiteezi n'okukola enguudo z'omu Kampala yazoogeddeko Elias Lukwago tayagala Museveni. Jennifer Musisi yagoba bannayuganda yes yabagoba tukkirize naye nga yakola ebintu ebiri tangible. Ekibuga ekyo kyakyuka mu kabanga akatono nnyo Jennifer Musisi yabeererawo. Elias Lukwago ebbanga eddene lyabaddewo kiki kyakoze ku ekyo ekibuga akugamba siina maanyi talina maanyi naye nga alina amaanyi agagoba bitoda owa taxi Katongole era Katongole yafa nga yeevuma Elias Lukwago musiraamu munne. Okitegera olw'okuba nga ali agala tukkiriza agenda ya Museveni tife bannayuganda tulina kubeera bagagga. Njagala mumbulyemu aba taxi yes Katongole yali abatulugunya naye okuva Katongole we yava mu taxi zamu kiki kye mwali mufunyeemu. Mbadde ngamba taxi omulimu gugwa ku makya mukimanyi nti omukono gwali gwa Elias Lukwago okusula taxi eyo n'omulimu gwammwe initiative yali Elias Lukwago. Tukirize tugaane omanyi these are bitter facts nabagambye fe tuli kati generation eyaffe temugenda kutusiriwaza. I want to expose the fake system nabo nyini abadde bagikoleramu. Mbagambye tuli ku namba 2 Elias Lukwago.
then nzije nkwate ku Kano Kiza Besigye nkwate ne kuguligole muligisha muntu ebyange mbireke NUPA nasalawo oba tugenda mu alliance nabo oba tugenda mu alliance nabo nenjagala mbalaga obufere bw'aba n'abantu bwe badde bakola oshigere ekintu ekyo njagala mbalaga bwe badde bakola initiative zonna ezokukola Kampala oyo njaga twalina luno oluguudo lwa wansi luno olugenda ku lubiri zonna enguudo zikoleddwa Jennifer Musisi njagala mumbulire oluguudo Elias Lukwago lwakoze Elias Lukwago eva abeera mu political fight ng'akulaga nti nali mukulwanirira muntu wa wansi naye munange omuntu wa wansi ekyo sikyo weetaaga ekibuga ekinyirira nga Jennifer Musisi wali akikoze naye ffenna obusungu twabuteeka ku Jennifer Musisi olwa force gye yali yateeka ku bantu naye nga Elias Lukwago tasobola kunnyonnyola nti kiri Jennifer Musisi akikola asobola okukola infrastructure zino nti ataddewo buteesi kateni teri ayogerera Jennifer Musisi oyo mukazi yagenda nga ffenna tumukyaddeko obukyayi until now amazima gatandise okuvayo nti Elias Lukwago yakola kyamaanyi nnyo okulwanyisa Jennifer Musisi olwa infrastructures ne developments yali akola just like Muhammad Segirinya njagala okwata ekifaananyi kya Muhammad Segirinya engeri gyali alabisamu ababaka ba parliament banne odeni okiteeke ku Jennifer Musisi yoyo yennyini ne Elias Lukwago olwokubanga Jennifer Musisi yali amulabisa yasalawo amulwanyise olw'enkulaakulana Jennifer Musisi yali atandise mu kibuga njagala mumbuulire yes nze nyinza okuba mpolereza Jennifer Musisi oba ki ne nabagambye the bitter truth amazima agaluma oyo Elias wa Lukwago wa crocodile tears buli kanako akugamba tulwanirira rule of law Mr. rule of law oshegere ekintu ekyo rule of law nga diwe yali ekoze abantu byatwala mu court rule of law yakola ddi Jennifer Musisi Semakula initiative zalesa uziri tangible mukabanga katono kyalabawo tuzirabako banna Uganda Elias Lukwago atunyonyola bunyonyozi buli lunaku nakugamba nze sina maanyi okitegera emirundi gye bagezezzaako okukola paaka eyo gye badde nga bagikolamu Elias Lukwago yabadde akulembera abataxi bekalakasi lwaki KCC ekola paaka era n'abakakasa nti paaka bagenda gibajjako naye n'atakugamba nti bannange paaka eno kabagikole naye mulaba bagitwala mwekalakase paaka yamwe baleme gitwala wabula yakugamba lwaki bagikola abasuubuzi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera abavugira mu taxi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera ekintu ekyo naye ng'ate muwa emisolo KCC esente zeyina okukwata ebakolere paaka eyeterere enyirye bulungi bagibakwase ng'enyirira Elias Lukwago abagamba bagenda gibabbako kyakola naye taata kugamba nti baba bagitwala situka weerwaneko kuba kyekisitula omuntu ono Museveni awulira ekintu eki kwekalakasa kyawulira ng'olunaku olwaliro Elias Lukwago batuzanya bad cop good cop etya Elias Lukwago bategese Ssemujju Nganda bategese Munyagwa Mubaraka okitegera ekintu ekyo bampuuga befudde ba bad opposition then Elias Lukwago Winnie Kiza Besigye gwikole mugisha muntu befudde ba good opposition kyali mutukola kati balimbu batuvuma ne bavuma bano Elias Lukwago ne bajja mu badda waffe yensonga lwaki bakwata FDC eno ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri DP ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri good cop bad cop Katanga FDC Katonga ye good cop PFF nenga bonna bebamu then FDC najja nankumbi ye bad cop eno good cop yo mu kifo ky'okwegatta mu National Unity Platform ng'abalala be bakola yazze na kibiina kye bayita PFF era neekulaga teze ku pushing revolution then fe bannayuganda tusiriwale nnyo nti ekibiina kiri ekya FDC kye kibadde ekibi naye bano abantu abakibaddemu bo balungi nnyo Balukwago Babesigye Bamugisha muntu abadde batuzanya gundi zaabwe ne anti byabwe mubazze bino ebibiina ebitwegattako bye birungi bali be babi tetuli basiru bannayuganda tulina kusiriwala to that extent. If we are in a revolution, let the revolutionary party take the lead. If the revolutionary party cannot take the lead, then to be the case. To be you, we can stand on our own because the people are united. Never no bagano chiko lecho. Never kulaga unity. Inakubera mu political party. Never kulaga unity. Inakubera mu political parties. Nate political parties we zibadenga zagalo ku unitinga. Ngabo nyini bachiyiwa. Okitegera Elias Lukwago badde bakiyiwa ne group ye nga bakiyiwa naye kakati ero batwaga ati National Unity Platform twegatte nnyo tusende akasajja tukayuye nonsense nga twegatta mu biki mwagala kutusiriwaza muloza tuli basiru tusabamu abakulu abakadde abakulu mutugoberere fe tulidinge mutugoberere if you cannot follow us then mutuleke mutufollowinge nga mutujoyininze mu front yaffe gye bayita people power movement ne National Unity Platform fe tugendo bateka mu National Unity Platform if you don't want no alliance fe tugamba twesimbe ku buli kibiina buli kifo twesimbewo ne buli kibiina kisimbewo ku buli kifo olaba manvuli tikinga twekuba akalulu the winner takes it all ne bana basajja bazenga batusiriwaza busiwaza mu politics wabwe that is Elias Lukwago for you encha tutandika Besigye de Rio Besigye then tujja kumaliza ne gwigole mugisha muntu tweyongereyo twabagamba kuluno tetugenda kuttira muntu yena kuliiso tetugenda kuttira muntu kuliiso teri
bantu mwe mutujoze banga ddene nnyo nga mutusiriwaza mutusiba ebikookolo. Respect my people them.